Popin Media. Erinnya nze Kivumbi Jamada, NRM District Registrar owa Kayunga District. Akalulu k'omubaka omukyala okusinziira ku byaliwo nze ng'omuntu era kinnumye nnyo ku sayidi eyo okulaba nti ebyalangibwako ate bifaanaganako ng'ono nti akulira ebyokulonda mu district y'e Kayunga yagaba declaration of results za mirundi emeka za mirundi esatu. Ffe tulowooza nti ebyali biriyo emabega eri byali bisobola bulungi nnyo okumalayo era twatula mu Tale Center yaffe ne tugatta ebyavaayo nga tulaba kandidate waffe era ow'NRM ali waggulu w'ono gwe baalangirira. Naye kibi nnyo nti bwe twatutte application yaffe okuddamu okubala akalulu kwaffe kirwadde kusina okusingira ddala polling stations ziri ziyalangirira nga tabaze addemu akikole mu lwatu azibale naye kkooti ne yeesigama ku ky'obudde nti we bituukidde olwaliro ng'obudde bukoze eki ng'obudde buweddeyo. So tugenda kuddamu tukyetegereza ekisooka nga pate y'NRM ne candidate nga tutudde tulabe oba kinaasaana okugenda tufayiringe election petition nga bamaze okugazeetinga candidate ono. Bwe tunaalaba nga tekikola okusinza ne ku advert gye tunafuna bakandidate baffe tukyalina obudde 231 akola ki waali ate ng'ekirungi NRM tefaananye nga luli kuba luli tubaali tubadde ne MP atya omu kaakati kwomu twongeddeko omulalo w'okumeka ow'okubiri. Twagenze mu maaso n'okulonda kuno okwawedde okwa district local government omuwanguzi wange yawangula akamyufu ka NRM ate n'agenda butereevu n'awangula akalulu kali akabyabakama ke twakamaliriza nga twafuna petition nga bataddeyo bawakanya ebyava mu kulonda abaagala biddibwemu bitubalefe kitwalowooza nti oba oli awo ku sayidi emu mukulu honorable wange Baseke Fred yawangula akalulu nga tekaliimu mbaliga zonna naye twebaza kkooti nti eyimiridde ku magulu gaayo n'esala ekyo ekibadde kirina okukola ki okusalibwa n'erekayo honorable Baseke okubeera nga ye MP era n'eragira agazeetingibwe mu bwangu. N'olw'ensonga eyo nina kwebaza bwebaza mulamudde Siga Eddamuzi okubeera nga lyetengeredde ne lisalawo ekyo. Akalulu k'omubaka omukyala okusinziira ku byaliwo nze ng'omuntu era kinnumye nnyo ku sayidi eyo okulaba nti ebyalangibwako ate bifaanaganako ng'ono nti akulira ebyokulonda mu district y'e Kayunga yagaba